Kitalo nnyo kitalo ddala amawulire ge tufuna si malungi olw'ensonga nti omuvubuka bambi nkuba kyeyo abadde ayitibwa Ssebyala Frank avudde mu bulamu bw'ensi eno nno yatwalibwa kampani eya Bright Star esangibwa entinda mbu munnange ekizimbe ekyamunyize okusinziira ku mawulire ate ge tuli mu kuba nti nno otufuna ayinza okuba nga amanyi omuvubuka ono ayitibwa oba abadde ayitibwa Ssebyala Frank osobola okutegeezaako abooluganda lwe nti ono bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno era munnange bannayuganda banne mu kampani eyo gye babadde bakolera bali mu kuba nti nno beekalakaasa paka ng'omuntu waabwe oba ng'omuvubuka ono munnange addiziddwayo mu ggwanga lyattu Uganda asobole okuba nti naate aziikibwa weebityo naate webiri. Oyo kati bambi awedde ekisenge kimunyize tuguddemu ekikangabwa wano mu kampani yaffe. Omwami bamuyita Ssebyala Frank nga tukola naye tubadde tukola naye yayita mu Bright Star Recruitment Agency muyayita ekisenge kimunyize n'afiirawo era bannayuganda kyenyinza obbagamba oba abahasola bannaffe ebintu ebimu oba tobisobola bireke bulaza ffe yatufuddeko naye ffe tusaba ab'eŋŋanda ze Ssebyala Frank oyo abadde ava Mubende Kawadisa bayitawo Mubende Kawadisa yewaabwe Ssebyala Frank so afudde nekya kitusaba kampani yaffe tubadde tusaba mukole ku nteekateeka z'oyo omwana era nga mwenna ntwala omukisa guno basaba mwenna bannayuganda abakolera ayad mbadde mbasaba enkya ffenna tugende tulabe nti tuzaayo munnaffe okuba nga atuuka ku butaka. Binga likinga leka obaka bwawo mu comment section katubere nga tukuwa ku katambi k'abaana ba Chosen Becky kye bamukoze bambi abaana balina effujjo abaana munange yagenze okukomawo okuva mu kuyimba ku mukolo ogumu gwe yabaddeko ng'abaana bakyekoze katubere nga tukuwa akatambi kano wabula bannange bannayuganda muyina olugezigeze sooka olaba akatambi kano ate tubere nga tuddukako mu comment section. Kijibu jangu wano olagawa jangu wano muva kola ki mwimire wano mwembi muva kola ki fukamira amba fukamira muva kola ki bannange muva kola ki Yesu anabagambe mwesiga ebizigo fukamira wano amba fukamira wano sembera wano wali jibu Yesu amba ova kola ki olagawa gwe ate kano kali namukuseka okoze eki fukamira wane wali jibu fukamira wanike emikono mu bbanga muwanike emikono mu bbanga wanike emikono nawe jibu wanika bannange ate bagaye mwesiga ebizigo Yesu jibu ani agambe mwesiga ebizigo ebyo byonna katulabe Yesu wange katulabe gwe Yesu kano laba kati mwali mumusiimuula bwe tugenda mu comment section munnange abantu ab'enjawulo obwedda bagamba eno ye nnyumba ya Chosen Becky mbu nga bagamba nti ennyumba yabadde erabika bulala ne bannayuganda ayinza n'okuba ayogera ayinza n'okuba ali mu ruumu egi
Emubweti naye nga maama kakati munange ono yagambye nti eno ye nnyumba ya Chosen Becky kitegeera ne wabaawo omulala yagambye nti nno tewali ali mu kwogera ku ntebe anti entebe olaba akatambi munange ezimu zabadde ezayulikako ne wano si we wa Chosen Becky wano si we wa Chosen Becky alake abadde aleseewo bulesi baana abo kale ono n'avaayo n'alyoka agamba nti seminti entebe ate mugamba nti mwafuna caring dadi anaye bannayuganda balina olugezigezi ono n'abuuza nti balongo yabadde agamba abaana ba Chosen Becky bana abatongo jeko owa Ssekajja si balongo nyabo nze kambeere nga nkuddamu okitegera kale nowe batyo abantu ebaleese olugezigezi ku katambi Chosen Becky akeyatadde ku mutimbagano naye ate waliwo abamu abavuddeyo nga basabula abo ababadde baleese olugezigezi ono yavuddeyo nalyoka mugamba nti munnange eyo si ye nyumba ya Chosen Becky okitegeera ate omulala nalyoka bagamba nti gwe tolabanga ayina abaana otolabanga ayina abaana naye yavuddeyo nga yeebuuza nti ennyumba ya Chosen Becky oba neddono namugamba gwe tolaba nti nayina abaana abakazi oba mwabaaki okitegeera kale oyo munnange yasazeewo okuba nti nno abasabula naye nga bannayuganda olugezigezi nga lususse katubeere nga tweyongera ono pasita munnange agenda kusobola abanuupu naye munnange pasita njagala okulabula nti munnange abanuupu oyinza obutabasobola katubeere nga tukuwa akatambi ka pasita naye lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya Why do you abuse me that I was a harlot? wano mu Uganda tulinawo omukulembeze In Uganda we have a leader bwe mutaddemu essuubira mwe mugwe mulaba ng'omulokozi whom you see as a naye savior, yali saabayaga and he was a real person that was ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa and he could smoke ganja. naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe that one is the one that you see as your savior. kakati katonda n'aleese yali malaaya So the Lord has brought somebody whom you say was a azze harlot, okukomyawo essuubi mu baali baweddemu essuubi has come to restore hope unto the people that suubirira mu are hopeless. katonda edda olimutendereza Hope in God, at last you shall praise zikubire the Lord. katonda engalo ezo nga za waggulu More hand clap unto the Father. zikubire katonda engalo I'm telling you Kubuulira. abaali bamalaaya The people that were once ne harlot basaabayaga and the people that were smoking bwe ganja, kasita okyukira katonda the moment you turn to God, abayaga abali the people that smoke waliwo ganja, katonda asobola okukyusa ebyafaayo there byammwe is a God that can change your history. bw'obanga wali malaaya nga bwe bantuuma If you were a harlot, as they say, kankubulire saala terimba prayer lies not. katonda akagambo ako nkagala nnyo dawudi bw'agamba suubirira mu katonda edda olimutendereza Hope in God, at last you shall praise the Lord. kankwate ku mulirwana wange gwe nkwatira ku oyo Tap your muŋŋambire neighbor, suubirira mu katonda hope in God. ne bw'oba wali malaaya Even if you were a harlot, ensinga ekumanyiddemu ekyo and the Lord knows you by bwe that, suubirira mu katonda hope in God, edda olimutendereza at last you shall praise the Lord. kwata ku mukono omulala alabekayo yali saabayaga mukwateko mugambe Tap your neighbor and tell them, ne bw'oba wali onywa ya Uganda yonna even if you are smoking bwe ganja, kasita osuubirira mu the katonda moment you hope in edda God, at olimutendereza last you shall praise the zikubire Lord. amasebagala enjaga ne bw'oba wali onywa ya Uganda yonna Even if you are smoking ganja, suubirira mu katonda hope in God, edda olimutendereza at last you shall nga praise the katonda Lord. akufudde ensonga mu ggwanga When zikubire the katonda Lord engalo nga has za made you a waggulu point of reference. kama waffe omulungi yeebazibwe Amen. onvuma otya nti nali malaaya How can you abuse me that I was a nga ne harlot? gw'onvumira yali saabayaga And even the person of whom you are abusing me used ng'anywa to ya smoke, Uganda yonna and he could smoke ganja in the ajagaza waist. n'abadde taginywa And even he could inspire the person that was not smoking mu it. ggulu waliyo katonda era pasita y'omu munnange avuddeyo nalyoka agamba nti mwabali mu kumugamba nti simanyi yeetonde simanyi biki nga yeetonda kuki agambye tagenda kubeera nga yeetonda kubanga bye yayogedde tebyabadde na buzibu era tebiyina buzibu era nti munnange omwoyo omutukuvu yamugamba dda nti ebigambo ebinaavanga mu kamwaki kabyeyogerere pasita ono naye ng'abanuupu munaamusobola ono katuguha akatambi abaagalwa ekyatabudde Uganda tekirina makulu Beloved, what abantu confuses boogedde you? ebisingako awo People have spoken much more than tekirina na that. makulu It is not very important. era waliwo ababadde baŋŋamba And there were people that were telling mbuvaayo weetonde that please ne nga come, nze muwala wa Yesu nze I, the daughter of Jesus, neetonde ku ki relenting over what? bwe tosobola kunkaka kwetonda You cannot okwetonda tekuva mu bantu
okwetonda kuva gyendi Repenting comes from nze nyina myself. okutegeera ensobi gye nakoze It is me to understand the mistake I made. nkiwadde obudde wiiki namba I've given it a full week. ne ŋŋamba bwe lutuuka ku sande nga nzudde ensobi yange If it comes by Sunday and nja I've discovered kuvaayo my neetonde I'll come ne and vidiyo repent. nzizemu ne nzeetegereza And I've watched the videos. sisobola kwetonda I cannot repent kubanga neetegereza byonna bye nakoze nga temuli nsobi because I watched everything and there was no lwakuba nti mistake. ebigambo byange katonda abitaddeko amasannyalaze yaŋŋamba dda seewuunya ntadde obugagga bw'ebigambo mu kamwako I've placed the wealth of words unto your tongue. kati ne bw'okyogera nga kitono bwe kiti kibalukanga laddu Even if you speak very small, it blasts. era mbaddengawo nga mbyogera bulijjo paka obudde bwa mukama lwe butuuse nakati naga ŋŋenda kulaga kye nnakugamba abifudde ng'amasannyalaze He has made my words as electricity. kale nno tomwesibako ebyo byokka Therefore, do not hang only ne on bwe to that. naayogeranga eri obulamu bwo nti endwadde yeewona ejja kuwonanga Even if I make subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section abaami kano kammwe nti mugenda ne muteeka abakazi bammwe ewaka ne mubeera ng'ate muyina engeri gye mubayisaamu etali nnungi. Producer Didi wuno ayina kyagamba wano. Bamalaya beegase mu bantu ba bulijjo nedda abantu ba bulijjo bakooye okubatwala nga bamalaya mu maka kati kabakola obwamalaaya kubanga abasajja temanyi kulabirira abakazi. Ogwe oyagala funa omukazi omuteeka awaka atandike kufumbira nagwe kumutulugunya butulugunya kumweyagaliramu. Tofaayo bakoze enviiri tosaaziraba bwakola ekisiige tosaakiwaana tosaamuwaana mimwa kubanga gulise magwataala tolina kyolaba. Ate abaana tubakuza tuwalaga nti no tubagula mbwemese kuwadde ssente olowooza omulaga ki. Ate bw'oba obalaba malaaya obaliramu maama wa taatawo maama wa maamawo. Bajjo wuno avuddeyo munnange n'abaako by'ayogera ku kivulu ky'omuyimbi munnange Joseph Ngoma. Agambye nti mu bayimbi aba gospel kati Joseph Ngoma w'amaanyi mbutoleeta ba Pastor Wilson Bugembe. Bibi naayina ensonga ze zaawadde. Njagala mukkirize Ngoma is the God. Greatest of all time. Ngambi asinze Bugembe, Okay. asinze Judith Babirye, Okay. asinze Batwine Habati, buli yategeseka ekivulu mu nsi yonna, mukyanga gospel music abeera mu Uganda, Joseph Ngoma ye number 1 kati. Oh. Omwana bannajja n'amumenya kubanga abantu be yafunye ebyadda waliwo okufuna abantu tafuna ssente. Nze mu experience bwange nalabye abantu ng'omutwalo gumu mu kakaaga ku kasanvu. Mu gospel eriko litebangawo. Mukyanga nzaalibwa. Lugogono kyekintu ekizibu mayiga tikankuyigiriza ebivulu. Omuntu afuna abantu 13 lugogo n'abikabika obutebe n'akola camera trick. Ngoma teyabadde camera trick. Leigi teyali camera trick. King Sahat yali camera trick. Nuwaji tiyali camera trick. Ngoma yafunye abantu ba reality. Kakati simanyi mu kuteekamu. Ndalebe nga bamuteekamu kwa Steve Gino yenyini wa bay. Asobola kusaba ekikumi. Ontegedde bulungi. Ekifo kyennyini kya bay. Naye ate ne sente zaavuddeyo. Naye ate Ngoma si abayazifunye yamba tebagala Ngoma yagagawadde ate yekasiga abayazikoze eki. Grand Express show yabadde so organized. It's the only show. Abantu bebalagidde nti ddala yabadde humanity. Ubuntu. Abakazi bakaabye. Nakulana mama. Steve Gino kyamulemye. Sound yamulemye bulemye no eddoboozi ne organization yakoze eki. Ne sound ne eddoboozi jejja tawa musingako. Jeje sound. Amusingako n'okwatuza. N'ebisigadde byabadde biwoomu. Sound ndiyo yabadde yatuza bulungi. Nalabye nga abayimbi nenga Jeje kuba outdoor. Bali outdoor. Yes. Bwe kyabadde. Kakati mbagamba nti Katonda yasandise okweraga nti Katonda bw'omulemerako ennyo. Walabye nga Ngoma afaanana nnako. Exodus ali awo mubobazi. Abamalala ge gamusuula. Exodus. Nakwefula muvubuka. Katonda tayagala malala. Ndi musajja mukulu, nine emyaka 36, andi lwejega bagandiddamu. Buli lw'olyegulumiriza Abo n'abantu. buli abe bantu abatuufu abaddala. Nze tasimana era singa byamusaze singa nkugambye. Bashiri. Kugambe kati ali mu bayimbi abanene. Kati obuzibu bagenda okufuna mu Ngoma tayimba bivulu byansi. Bapromota bagenda mukyamukiramu. Tabyemba be. Kati Ngoma bwe bayagala tokusigala nga agaggala mumuwe kati Ngoma namulabye mulungi nnyo ku mikolo. Kitostegeka omukolo gwo nga mbaga nga congratulations notayita Ngoma is good. Abantu babone. Ompulya bulungi bwambe. Kubanga show yanyize basingo mother emitima. Ne bawala baabwe bana banakula ne mama ne taata. Bafune consolation. Bakonsolo dotinze. Consolation. Kakati laba singo mother benale bakaba amaziga. Nabo bagende balabi kyamu kibi bakola babba baabwe. Bajo. Ali zengulu ya mazima. Nale basingo mother nga amaziga gabayitamu. Kakati hata osho kinagirabyeko ekibi. Yakyayiza nnyo abaana bataata baabwe balekawo bamama baabwe. By the way. Ontegedde bulungi. Yeri pakaso naye kati ekirungi kiba n'ekibi. Ku university bagamba examine. Yes.
to examine, to give objective. Yes. Kati nganze good examiner. She yayongedde okulaga okukolera abasingo maza consoling them okubala kanti kyebakola kituufu si kituufu bw'oba alina empisa embi omusajja naggoba bonaabona n'omwana we kadala ebe consolidating oli yagera n'akola obwenzi mu bufumbo oli yagenza n'ajoga omusajja oli yagera n'azaala ebbali ng'ayagala omusajja abeerewo abasajja ab'enninya basajja babonyabonya abakazi abatalina buzibu naye abakazi babonaabona abakazi baganya ebintu bibakola ki kati ngoma tasobola kugwa kubanga alina audiensi y'abakazi Joseph ayimba ebintu by'omwoyo n'oba ogenda kufa munoonye ennyimba za Joseph Segawa munoonye ennyimba za Joseph Ngoma munoonye ennyimba za Twina Albert n'oba ogenda kwewa bweteka mu YouTube Joseph Ngoma Joseph Segawa Twina Albert abulibo maze olibo ennyimba zaabwe zokka zikolaga Katonda Pasa bakushoyi nachobuuza kiki esinyonyodde ze ndimusomesa sijjabo zikutuusa mu mukono feature ya gospel music. Gospel music ndio mukazi charismatic amusitudde ya charisma nati nalinjagala de nalinjagala kusenanga ya booking adda ayinawo date mugoye 10 charisma ayinawo sujja agenda okukola ya bugoza date zene zibira gospel kati yo mukazi credit jesoko kumuwa yebale kusitula gospel music na yera musabo promoter ina wabali sutegeka ku beti muwanguzi gano nonye beti muwanguzi odeke beti na maganda odeke kirwana Mark Africa ne kirwana Mark Africa yafana ne olugezigezi nayenga yali wa moyo bamita Mark Africa yaga omukiso guta Yesu gwempereza mwabanga simye nanga ajja kunfuula ettendo wamma naye nze kyensaba bw'obanga ompadde nemmebiko za kwegomba kwange amaziga kati beti nakibuka linayimba tunakuwa kife abaana b'abantu beti namagana nazigambye eki abalejendi abo bakwatira nnyo gospel waliwo gospel legend gwe ndabidde omulala ku TikTok musobola okunga Fiona Wamala ayina eddalu onangamba Fiona Wamala Fiona Wamala ayina amalala n'eddalu ebyamulemesa kubanga ndabikira okubanga muyombi naye nga teri kintu kinyuma ku nsinga gospel music nzati toteka wali Juliana nga wali ayimba beti muwanguzi wabeera wali sigenda wagumu nange bazadde baffe ab'omugigi guno wawe mwalemererwa awatuuse okubeera nti obuvunaanyizibwa bwammwe mubwejjako ne mubutikka abaana abasumuse mu baana be muzadde banaye saino wosanga omwana nno nga yeerandiza yekka Mukama n'amuyamba n'afuuka breadwinner wa family naye ate obuzito bwonna omuzadde n'abwejjako n'abumutikka n'amugamba yalina oweerera batoobe naba ewaka yalina obbaliisa yalina okubajja mu mbeera embi naye nga ne gwe bagamba obbajja mu mbeera embi yakatandika okulanda ojja nakwesanganga naye tebaamuweerera mumalako bamiga naye yali half baked naye olw'okuba nti yakwesa obukujjukujju n'olukisakisa n'ayitawo nate ne mutamuwa chance kusooka kubaako kyabeera essaawa eno osanga omwana ng'ali mu myaka 2 myaka 3 ng'atya n'okuzaala wadde otandika family agaba nenkyalina olulabirira oweerera bato bange nkyalina okukola kino kati bwe naazaala abange naakola ntya noka kati ye mwagala atandika okwekolerera ebibye n'abaana bo bane family ng'ali mu myaka egiyiseeko gye yandibadde agamba nti kati wano ndi mu kumaliriza mpummule bane ebintu ebimu byetaaga bikyukemu Mukama wakuyamba n'akuwaako omwana oyo asomose muweeko chance asooka alande bw'abanga alina waavuba ng'olaba asobola otwalayo batoobe kale mugambe nti muneekwata ku batoobo bwe kiba kisoboka naawe obatwale bavube naawe wabula togdeko ate ye byavubye atandika okukyukyulako okubeera nti aweerera bano ate muneesenga omulwadde ate jjajja mulwadde tugenda mu kuziika ate kino ate kiri bannayo obuzito obwo buba bungi ku mwana ono mulinga abagamba nti naye ate bw'anaakula olukobano lugenda kuddayo naye atunuulira abaana be naye nga n'abaana be yazaala teyasobola nabbawa mugigi mutuufu kubaweerera bulungi kuba ate yalina okyukyulako nga bwaweerera baganda be baate bwaweerera ababe nga tajja bbawa kyankomi tetuganye kale n'abaana kati tusoma bye tusomye ne bitatuyamba naye era omwana oli aba asomye n'amalako emikisa gye giba gyeyongerako katonotono banaye abaana mubaleke babeeko we batuuka bwete etambudde obadde mulabi mulungi alakwekumirira ku News Park channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba